anti oluvannyuma lw'obulamu buno tulinayo obulamu obulala omutabalibwa mu myaka. Oluvannyuma lw'obulamu buno tulinayo obulamu obulala nga tebabala myaka na kubeerayo mirembe. Either mirembe na mirembe mu muliro oba mirembe na mirembe mu bulamu. Wali agadde tukusabira ofune geena. Omuliro ogutazikira katonda tugambe tusabe. Mulangira tukisabire ekyo Mukama akikuwe mu kashi. Ye bukomwanje. Bukomwanje. Owulira kye wali agadde. Wangi Mukama. Okay. Kale munange nawe. Owulira nkondo kyekutte. Owulira nkondo kyekutte. Seba atejje. Mu bbanga lino nga tannaba kugira. Nga tannaba kwesalirawo n'afiira awo abaali mu katugende ekirungi odiringa n'amatatu. Tufa mbimanyi kasito ngamba nti oli mulangira ng'amanyikona muba nyini mataka. Kati ekibuuzo omwana omuto asobola okukola endagaano y'ettaka ng'angula ettaka ku mwana wo nga muto. Kawulidde ako takola ndagaano. Lwaki? Abatalina mwana muto. Enayo omwana omuto mulina wabbanga ki? Mwaka gumu n'emyezi. Ataddako addako weesatu addako bafumbirwa waliwo gwenakatikkisa dugula. Kati njagala kuba n'abato. Ku baana b'abato waliwo gw'oyinza okuwa yafumbirwa oba wasa. Lwaki? Kubanga mwana kati mu kubatizibwa tekikolebwa ku mwana muto. Kikolebwa ku muntu ng'ategeera kyakola. Naye kati bw'afiira awo sande sukuulu. Asooke twebuuze tonnaba kufa ku mulembe gwa Yesu. Ye Yesu yaliko omuto? Yaliko. Bamubatiza muto? Bamubatiza mukulu. Bongera. Ku mulembe gwa Yesu waliwo abaana abato? Bababatiza. Omwana omuto omukolo ogumukolebwako kumusitula n'aleetebwa mu kyaki n'aweebwayo na ssaala zokka we tukoma. Kitaffe tuwaya omwana ono akulire mu makubo go. Kati obuvunaanyizibwa ne bubeera ku bana ababeera naye okumuyigiriza ebintu by'obwakatonda n'okumulaga omukolo gw'okubatizibwa. Bw'aliba atuuse okwesalirawo naye nga tomukozeeko mukolo. Naye kale okiraba ekyo baabitugirira eddanga tukyayingadama ekyo tukikola ki? Oyingidde omwana ayingidde mu kisibo kya Yesu mukube mu ngalo. Kati mu Kristo omuki akati bwe bulimba era nze ekyo nkiyita rape, spiritual rape. Bakurepinga okifunye mu byawandiikibwa. Omuntu akkiriza na mutima gwe nti ndi mwonoonyi era n'akkiriza n'omutima gwe nti Yesu yajjirira bwonoonyi n'ayatula n'akamwa ke, so si ka muzadde, so si ka mukuza. Kati kereziya we wali ekyama ng'eyingiza abantu ku sipiidi embi ng'ebayingiza mu kusamira okukweke. Kwegamba tubeerenga nga bw'ogambye nti bakristo abasinga obungi be basinga obungi mu nsi yonna. Abatamanyi byawandiikibwa kati kannuma akalala akannuma mu Bayibuli n'omala osizaawo omukka ogusembayo. Ebigambo byewawulidde mu takisi na bino bibigenda okusobola okuwugganya. Kankuweyo amakulu 3 lwaki tetubatiza nga tusiiga mazzi. Muko owulira kuwe okutte kutema nawe otandise. Mukutatera kujja naye ngezo kulanga yennago. Amakulu ga miringi esatu lwaki tubatizibwa ate mu mazzi amangi. Era ago bw'ona ogamanya ojja kwezuula wekka nti toli mubatizo. Maama nsomera awo. Ekisooka okubatizibwa tekukolebwa mu mazzi matono. Era wabeera amazzi amatono tewabeerawo okubatizibwa. Genda mu Yokaana 3:10.
kuba bannange era ekigambo kya Yesu kiba kyogi 3:22 oluvannyuma lw'ebyo Yokaana oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya n'alwayo nabo n'abatiza naye Yokaana oli eyamubatiza yali ng'abatiriza mu Enoni kumpi ne Saalimu kubanga eri amazzi wewaali amazzi amangi ne bajjanga ne babatizibwa. Kitegeeza okubatizibwa kulina okkiriza nti Yesu yafa n'ogamba nkikkiriza, okkiriza nti yaziikibwa n'ogamba nakyo nkikkiririzaamu, okkiriza nti yazuukira, yafa, yaziikibwa, yazuukira. Ebintu ebyo bisatu omuyimira mu mazzi bakubuuza ne bamala obikwatuza ne bagamba siba omukka genda mu Baluumi 6 ne bakusatu sirbe ofudde omulambo tegussa. Oyo agenda okukubatiza akwanguyira n'aggalamiza mazzi n'obulawo ku nsi. Eddakika eyo gy'omala ng'obuzeewo ku nsi oziikiddwa. Akugjayo mangu si kulwa ng'osika amazzi kati nga bw'oba ovaayo bw'oti ozuukidde. Ge makulu kati omwana omuto gwe bakubatiza bakunyekako mu bakunzi bakola bukozibwa Agustini kubatiza naye nga bamaze okugasabira amazzi naye ngubatiza munyera paati nga sitegeera onaye omwana eyo ngera kati kamusomera akawuli gwe toli mubatize Baluumi 6 olunyi lwakusatu gwofunye ne kyansi oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe, kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kye kya Kitaffe, bwe tutyo naffe tutambulenga mu bulamu obujja. Kati kitegeeza okubatizibwa oba olaga yafa, yaziikibwa, yazuukira. Akasembayo ku ekyo ebikola by'abatume 8 batukitwala okufuna erinnya n'okuyingira mu nsi. Akasembayo akanyuma ku kubatizibwa gwe babatiza n'oyo akubatiza mwembi mulina okukka mu mazzi. Akubatiza kuba ogambye obeera mu mazzi n'omuteekayo n'omwanguyira n'omugyayo. Kati ono akubatiza naawe gwe babatiza mwembi mulina okukkako mu mazzi, mulina kuyimirira mu mazzi wakati. Kyova olaba Yokaana akikola ku Yesu, era Yokaana yali atidde ssebo oli wakitiibwa sinyuma kubeera naawe mu mazzi nga bansibye nga Nakaweere ne bansiba emyaka 10. Bampayo kyansi nzije ndabirira Nakaweere nzireyo mu kkomera. Tekiribaawo naawe okikkirize. Omuntu bw'afa Bayibuli egamba olaba entamya gye tutamyamu amaaso ye sipiidi omwoyo gye guviira wano mu mubiri okutuuka gye gulaga ntemya lumu ye Bayibuli. Kitegeeza nti omubiri ne bwe guba tegunnatuuka ku ttaka omwoyo gwo guba gwatuuse dda. Kati ate we gugenda bwe gutuukira mu muliro bwe tuyita ekkomera lya muliro tegulina livansigiye. bwe tufa kankadde kanziriremu kankakubuuze bwe tufa tugenda dairekiti mu muliro oba mu kisinziira anti eggulu lyerimu ebiti ebyenjawulo. Nga bw'ono ogamba ennyumba yange erimu sitoowa, ennyumba yange eriko galagi. Kati abafudde nga tebakkiriza Kristo balina sitoowa mwe babateeka muliro. Ne bw'oba obadde ki tokkirizibwa kuggulibwawo kuvaayo wadde okomawo gamba ab'okunsi nti abange ebisi birungi mutegeeze ebyaso. Teribeera kwewozaako eryadda teribeera kubanga tugenda tuwulirize betufuna nti bwetuba emyoyo gatumala okufa tuddako we tubeera
nti olunaku Katonda lwaligira nagaga nti emmeeza alireeta emmeeza natandika okulamula kiri kiti ekyo kituufu naye stages ziri mukaaga naye nga ziri ku saidi eno y'abagenda mu muliro ziri 3 ku saidi y'abagenda mu ggulu ziri 3 kati nze naawe wano nga tukyayambadde omubiri tulina enjawulo bweri lwakkubo ndi mu kkubo erintwala mu ggulu gw'oli mu kkubo erikutwala mu geyeena ekyo nakyo yo stage bwe tufa buli omu yeeyongerayo okuba eyongezi n'ova wooli n'ogenda awala nga tokyadda kyokka naawe woogenze walanga bulanziwa gy'ogenda okumalira the stages 3 watusitudde bulungi kati omuntu bw'afa nga takkiriza yesu bayibuli egamba gumaze omusinga Yokaana 3:16 Katonda bw'atyo yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo naye bayibuli emaliza egamba nti guno gwe musango bw'ogaana okukkiriza yesu gumaze muko owulira kikulu nnyo kati wali oba okyusiza bukyusa nti ovudde mu mubiri ogenze mu stage endala baliyita kkomera lya muliro liruma wano kyansi gy'olina nti osobola okusala noga bibeera bwe bityo kanve gye mbadde nzire mu layini naye kasita ova mu muliro kasita ova mu mubiri awo kyansi ezo ziwedde kateebereza leero omuntu asize omukka ogusembayo avudde ku stage eno mwasobola okwesalirawo agenze ku stage ya kkomera kati awo waagenze awo tekyali omubulizi wa njiri atuukayo bagula ebitambiro by'emisambo ekitambiro bannange tusonde sente twadde ebitambiro 7 kati Katonda batakyakyusaamu ye bayibuli kati olunaku lw'omusango bwe lujja oyo ava bubi ku eyo stage neyeyongera either mu muliro oba mu ggulu kati kyasi gy'olina yeyakaakati weewoka yotebereza omuntu nga yafa jjo oba luli esaala nga emusabiro egenda kusabirwa lwero twagambye omwoyo gwe guddukira ku sipiidi ya lutemya ne gutuuka gye gulaga omubiri bagenda okuguziika nga wayise ennaku 3 abasabye ne balyoka mukama mwana wono tumuwaayo ddala mwe mumuwaayo omulamuze bwe kuba kwera omulamuze kisa mwe mumugamba omulamuze kisa bali bazenga kuwaayo omuntu oyo mutwale n'aloka naye tukoye abatagenda eyo service katugeze nti pastor yafudde teri service ejja kubeerawo wuwo yadde service tugikola naye temubeera mukusabira mufu ebe eyawukana kweno yabamulangira yawukanira ddala bwe tukuŋŋaana tusingira omuntu ne mulekwa okumugumya era tumugamba ono bw'aba yakkiriza Kristo gyali ajola nakuyita nti vaayo eyo ku nsi jangu eno kubanga eri walungi tugumya baana ne bannamwandu naye mukama ono tumuwaayo ekiyita mukamwaka bayibuli egambye mikono gyo ddala nga mwe mumugamba sife twamulira wulira obuluma omuntu bw'afa ebikolwa bye ebirungi oba bibi oba birungi soma Bakolinso 2:5-9 oba bibi oba birungi bigenda naye Mr. Mulangira bw'obeerawo ekifa z'omwenge ze wanywa agenda zisanga wali zimuwerekerako zijja zikubagana n'abakyala bonna ekyokubiri 5 olunyi lwa 9 n'olw'ekkumi kyansi gy'olina eri egi ekinsanyusa Katonda nti bw'okola okusalawo nogamba Mukama mmenyese byonna byewakola bisazaamu bwati naye gaana ng'omaze okuwulira wewali obuzibu wagambye watya era kyetuva tufuba obanga tukyali muno oba tuli obanga tuli wala okusiimibwa ye kubanga kubanga ffe
ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo waalisalira emisango buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola oba birungi oba bibi. ddala singa obadde wakwepima wali agadde obulamu bwo gye buyitidde babuteekere ku lutambi ku TV nga ffena tutunula bwe si bulungi kyansi wenyira nakatono nagamba nti nga bw'otegedde nti si bulungi kkiriza nti ndi muunoono okuva kati onzikirize nyingire mu ggwe ntandika okutuusa omutima gwe kyoba osobezza ng'onzikiriza kyenenye onsabe ekisa okiwangule kyekigambo kukyuka ddamu mpulire osanga bw'okkiriza nti ebintu byakusobako tusomere Bakolinso 5:17 ekisooka bw'okkiriza nti ebintu byakusobako bw'ogambira nzikiriza ndi mwono Yesu yingira mu nze ojja ompa amaanyi okukyugunya ne wabeerawo ekikusobako n'oyonoona kisoboka ng'ate omukkiriza kyansi gy'oba oyina ku mulundi guno oba toyita mu batukuvu tutuukireyo yitira ddala mu yekenini Mukama mpa amaanyi kino nkiteere kuba bw'omalira okikola bwe tojja kulya nga n'emirembe gikubuze ng'omaze okyogera nga gikuzeemu kati awo otandikira okwenenya ng'oyita mu kkubo ttuufu kikuyamba nnyo wagambye watya omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja ne bw'oba wakuulamu omuntu eddookoli ng'omuntu gw'omuggyeko ssente ogamba nakikola naye kanzikize Yesu abeere omulokozi wange bakikujja kubeera ina ekibuuzo ekyo sirinaawo kibuuzo naye kwegamba waliwo wokwatiddemu awo n'ogaa nti Yesu mpa amaanyi abadde ayagala kwata yokwanyeko ku mukazi wamusiima munda n'omukwanira munda n'akugoberera oba wayatula nayatula limugaa nti tulabye kusiimye musomere Matayo 10 olunyiriri lwa 3 njagala olaba amaanyi g'okwatula abamu baganze ndalokokera eri munda eri mu mutima mu Bayibuli tekiriimu okulokokera mu mutima kasita omala okumanya nti gano ge mazima Bayibuli egamba funayoko olunaku ofune ekyansi eyo ogamba olwaleero kanjatule Yesu kikyo kisomeeko kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu nange ndimwatulira mu maaso ga Katonda ga Kitange ali mu ggulu naye yenna alineegaanira mu maaso g'abantu nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Kati okwatula nsonga osomereko ne Baluumi 10 okwatula nsonga okimanyi ng'omuntu asobola okukola embaga ya miliyoni 600 ne bagenda mu kyaki njagala olaba amaanyi g'okwatula nze ngenda kulayirira n'oyo naye agenda kundayirira essaawa netuuka ey'okulayirigana buli omu kanisa yonna etudde ewuliriza ne bampa chance Steven Senfumo osazeewo gende ne mwana munno ne ŋŋamba nsazeewo ndese abakazi abalala bere noono njikiriza abantu kazindalo ne bakazi bewooyo awoomye anyumye feva osazeewo gende ne mwana munno n'asirika beke jjukira embaga ya miliyoni 600 tokwerabira ato feva osazeewo gende ne mwana munno n'asirika yeke bw'obanga ggwe yamumpadde owulira otya agamba nze kennyini nzonga omuko wooli oba okola oti ate nange kennyini kawasa ateekamu miliyoni 600 ne bazadde benga gye bali ogamusiimira natandika kulesa zikutumanibwa ate nga yavuddeyo njagala olaba amaanyi g'okwatula
embaga yonna bwezimbiriddwa mu kigambo kati ate omuko bw'ajja n'agamba yesu twamukuwadde akkiriza yakkiriza era gwe tobeeramu n'omukwano jjukira omugole tayatudde naye ate omuko najja omuko nayatudde n'agamba wama akkiriza sikikkiriza abooluganda uliraako kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba katonda ku lwamwe kye kino balokoke soke tuyimireka oyo asabira abo Pawulo asabira ab'e Roma tegeeza ne papa yali amutwaliddemu mbasabira abantu abo balokoke nga nze bwe nsaba eri mukulu wange ajjudde ettaka mu mutwe amanyi buli pointi ya ttaka naye obuzibu ng'oyagala okulaba kati ekigwa ekinene mubuze ekyandikibwa mu Bayibuli ekakirina kati ng'obudda bwakulambuza amataka natulaga point naye kamulambuze byemmanyi n'ekirungi nange ekisiima akati akanyiryako okubiri kagenda kwogera ku siteeti y'omutima gwo bakola batya kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira katonda ziiro yabya bwa katonda mu mitima naye gyabwe si mu kumutegeeza naye obuzibu eno mu bwongeri y'ebintu bifu kereziya bye yabawa omutima guli genuine gwagala katonda naye obuzibu tebagutereeza nabyakola bitya byawandiikibwa bwe buzibu katuli mu kuyamba ziiro eyo etereezebwe mu byawandiikibwa somonya olw'omwenda tumalize n'olw'ekkumi tubuuze ekibuuzo tukiggalewo kubanga bw'oyatula yesu nga ye mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka kituufu ekyo kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe yayise nagwo okuweebwa obutuukirivu ataddako era ayatula n'akamwa ke okulokoka somere bakolinso ekyokubiri 6 olusoka n'olwokubiri tuggalewo ekintu ekiddako kibuuzo mugenda kuwulira ekiddako nenyabo era bwe tukolera emirimu awamu naye tubeegayirira obutaweererwa bwereere kisa kya katonda kubanga ayogera nti mu biro eby'okukkirizibwamu nakuwulira ne ku lunaku olw'obulokozi nakuyamba laba kaakano byebiro eby'okukkiririzibwamu laba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi lunaku lw'okuloka lwadde omanyi lwaki akyalimu omanyi lwaki omanyi amakulu ga sente toyinzaga nti njako dda nzirondo ne bwebeera nsiko ne bwebeera kkubo liryo nga liri kutwala mu toilet okuva mu nnyumba yo toyinzaga nti kasaawo buli nnaku nze mpita wano teri malala ayita wooziragira bwe fa kati ekibuuzo ne kijja yesu ne sente kyekisingako gyoli yesu olwaleero waali agadde omukkirize fenna nga tukuwulira yesu yasinga sente yasinga olwaleero waali agadde omwatule fenna nga tukulaba ye omukkirize kubanga jjukira waliwo enjawulo nene mu makkati g'obukatuliki obukatuliki kusamira obulokozi ebeera nkolaganayo na katonda olina ensonga yonna ekusiba okukkiriza yesu olokoka olwaleero ensiba ddamu mpulire olina ensonga yonna ekusiba olwaleero gero kino kiriwo ninayo obulokozi senga malayika ajja okutwala olwaleero oyinza omugamba nti ninayo omukyala namba 2 tontwala bw'obanga olina abakyala babiri ebayibuli egamba jangu nga bw'oli jangu nga bw'oli ebisigadde katonda agenda atandika okulingamu era sigamba bw'olokoka
dayo mugobe mangu mugambe kubatamu ebifuluma Katonda akusanze nga bw'oli jangu nga bw'oli naye bw'onoomala okumukkiriza ajja kukuluŋŋamya mpola ngeri ki gy'onootereza ebyasoose ekyo tekituuke olina yensonga endala bano bonna basumba ono omusumba mukama wange mulamba mukama wange mumala okugusa ensonga twalina essabo eddene nga mange musawo muganda naye nawulira enjiri nebuuza ntandikira wa tebinsuula eddalu nga ndabyeko kubagwa eddalu mu famire nemalira neŋŋamba nazaalibwa byaggwa simanyi naava ddi mulamu bwenfiira ano okusinzira ku mize gyange nebyendabye n'obukatuliki geyena nga njirabira ddala enyinze neŋŋamba kankole okusalawo kange emikono gya Mukama bwe mba nfa naafiira mu ye kyali 86 na Museveni yakawanga nzikiriza Yesu nkoze bibina akatono amanya akamala siniyaffe wandike mugezeeko omusajja ku lw'obulamu obutaggwawo olina ensonga endala oyinza okubayo ensonga kale yakusikira taata tukisikira taata kikulambira awo Katonda takkaka kuyingira ggulu takkaka kuyingira ddene abiteeka buteesi bwati mu maaso nagamba salawo ku bino ebibiri oyagala kyoyatula kyakuwa kikyo laba leero ntadde mu maaso go obulamu n'obulungi n'okufa n'obubi kubanga nkulayirira leero okwagalanga Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye olyoke ubenga omulamu oyalenga era Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. Ekigambo misango Katonda asobola okulaga bw'okola kino mukisa bw'okola kino musango nga bw'onogamba omwana bw'oyoza ebintu ojja kuba mwana mulungi bw'otoyoza ebintu nja kukuba Katonda akulaga awali omukisa gwo n'awali ekibonerezo kye kati n'osalawo n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa omukisa n'okukolimirwa kale weerowooza obulamu olyoke ubenga omulamu gwe n'ezzadde lyo okwagalanga Mukama Katonda okumugonderanga. Olina ekibuuzo olwaliro walyagadde kati nkubuuza ng'eggulu mujulizi n'abaana bonna bajulizi eitha weegaana Yesu obeere ng'omugole ali mu kadaali oleme kumwatula oba okumwatula olwaliro walyagadde kasa si busezi si kwonooneka walyagadde olwaliro mu butongole wano wennyini we tuyimiridde wano okkirize Yesu olokoka olwaleero nzikiriza kubanga sijja kulimba nga bwe yakugambye nti nzize omukyalo oli bye yaŋŋamba ebyo nasoma ate naawe ogyongeddeko Katonda waliwo ensonga tuddamu okubuuza ogwokubiri mwenna nga muwulira nzikiriza obukatuliki kusamira osazeewo olwaleero okkirize Yesu mu butongole okubeera mukama w'obulamu obwo olokoke nzikiriza amen zibiriza amaaso go nga bw'oli oddemu ebigambo bino nti ayi mukama olunaku olwaleero sikyasobola kwebuzaabuza byendabye mbirabye byenkoze mbikoze mpulidde enjiri mbadde mu kusamira nkoze okusalawo ku lw'obulamu bwange obw'omwoyo njagala kulokoka Yesu gwe Mukama yingira mu mutima gwange leero ndokose nfuuse mwana wo mpa amaanyi okuwangula ebibadde bimpangu nangiridde ndokose mu linnya lya Yesu mwendokokedde amiina Mukama nteeka omusajja ono mu mikono gyo nkwebaza olunaku lwa leero osanga yeno yemu ku nsonga eyatuleese
tukwebaza omutima gwe akwagala tatabanye nakwebuzaabuza. Tumusabira ng'abaweereza abo webalemu tusinkanya naye tukkiriza nti ogatta emitima gyaffe tugenda kukola naye emirimu eminene osaasire byonna ebyamusobako olwaliro akoze okusala wasazeewo okulokoka. Muwe amaanyi mu mutima gwe, muwe essanyu, muwe enjala n'ennyonta addemu asome Bayibuli. Beera amu naye tulangiridde omukisa Kristo kimusabire. Olokosa. neyanzize kubanga mutuufu nzize kiraba ngenze ndaba si mulundi gumu kale ka kuviira ddala mukulu wange gwenzirako kale yafa yantwalanga wali ku n'ekkanisa enninaanyi eya Bedibwanika Christian Church awo Entinda obuuka eyo n'obuuka amaka agaliwo ate ag'okusatu mu Uganda kepisi eri wali kereziya ate eriwa ndisa abavubuka kepisi noofu eri wali nekikukakatako okumanya omuwendo gw'otutte kubanga osazeewo ebirala byonna ebyensi obitadde omalirire okutambula n'omulokozi. Mistakes oyinza ozikola kubanga oli mu mubiri nekinjagala okutegeeza erinnya lyo liwandikiddwa mu kitabo ky'obulamu kubanga kyekisinga obukulu. Wabuuziza akabuuzo ate omwana omuto bw'afiira awo. Kaakati nkulu n'atunnyonnyola naye kaakati ne bw'oba weefiisiza Katonda abakutuuka eri kubatiza ate era ogenda mugguliza kyewu kikulu nnyo eggulu. waliyo ekimu ky'ogenda okwesanga nga wateebye dda weetuukidde kubanga agamba jejendi omunaawe naye yekkubo n'amazima neki kati era ekyofunye gezaako nnyo okutegeeza ab'ennyumba zo egize kubanga ku bimu ku mukulu byannyonnyodde olina ebyama binange njagala kuwa ebitaano naawe ogenda kubeera mujulirwa wa Kristo. Kati oli mujulirwa bamwe abalabye enkoko nga bagibba naawe wabaddewo era kituufu kati naawe ofuuse mujulirwa wani waye ekyo kimu. Namba 2 olina garanti ku bigambo by'obulamu obutagwawo. Ekyo negumu waliwo ebinnya okulokoka nga baba mulokokamu ki kati wagala kubuulira ate amakulu g'okulokoka g'ofunyeemu olwaleero kano k'oyatudde awo ofuuse mujulirwa naawe ogenda kujulira ekyo baye musajja nange mutegeera nange nalokoka omwaka guguno leero ennaku z'omwezi 10 ekyo kikulu okumanya kyofunye leero 15 ekyo n'omanya nti olunaku luno nange nalokoka. Lukyenda kwawukana nnyo n'okusinga lwe wazaalibwa. Baaside ezo zisobola okuba entono naye luno lukulu nnyo. Ensonga eyokusatu kubanga lwaleero olokose kutegeezezza nti ogenda kutandika olugendo luno ebintu ebintu tetubiyiiya kuyiiya ogenda gula Bayibuli kubanga atunuulira ekigambo kyekituukiriza. Ne bw'otandika n'enjiri ya Yukaana soma mpolampola otandika okumanya Yesu ebintu byalibeeka kiri kyebakugaanye nti eri baagwa gyeri kati ate naawe ojja gyesomera buli lw'osoma ate era ojja kubanga w'obuuliza ekibuuzo mukulu w'eyo akasimu agize nakano ojjaba nsa kitegedde ekigamba kitya. So ekigambo ky'olina ekigenda okutaasa. So Bayibuli ogenda gigula nno nawulidde ngenda gigula ate entandikwa yiino entandikwa yo yiino
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya